Mbaniriza mwena abagenda maaso n'okubeera nga mutulaba ate era nga mutugoberera ku mukutu ogwa Beyond the News mukwoteka Next Edition TV. Nze Deni akutuusaako ensonga nno buli kadde n'okubeera nga ate tukubuulira ku ebyo ebiba biriwo n'ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate okuva mu nsonda ez'enjawulo. Olunaku olwaleero Makindye mu kkooti Arian Skinny agenze maaso n'okubeera nga aweebwa bail. Ku bukwakkulizo obw'enjawulo bagenze maaso n'okubeera nga bamuteerawo ngwe tumanyira omuntu yenna nga aweereddwa bail obimu ku ebyo bye bamugamba takkirizibwa fuluma ggwanga okuggyako nga asoose okunnyonnyola ensonga ey'essimba ebegenda maaso n'okumufulumya ate oba oliawo n'abo beeyimiridde omuntu oyo okumekenga sure nti omuntu oyo abeera mu ggwanga ate ne bamukubiriza ennaku za kooti nga zituuse okuddayo n'ebirala ebiringa ebyo meeya agenda maaso n'okubeera nga atutemeratemera mu nsonga nga bwe zibadde ne bwe bitambula kikino eno kitegeeza eri Arian Skinny kyekiddako ye kyakuyiga kyoba oliawo kyetufunye mu nsonga eno so ensonga nyingi bwe tugenda maaso n'okubeera nga tuzitematema then tujja beera nga tumaliriza nga tugenda naye ku nsonga ya Antikaduka jo yavuddeyo n'ateeka n'awandiika n'agamba nti waliwo abagamba nti ndi Tanzania n'agamba Tanzania ye Canada ye Tanzania nga ennyogoga nnyo so statements ngezo oba oliawo ziba ne signal gye zireeta meeya ogamba oti sina tabu ogamba yotya abatulaba ku Next Edition ne Beyond the Newsroom tubebazizaako mwebale kubanga mutugoberera mwebale natutegera matu mwebale natutegera maaso mwebale kuteekawo ka data ne musubscribinga mwebalire danse Frank Asiri muzukulu wa Chaddondo AKMC Mayor ate akawongezaako nakolo n'amachago lunaku olwaleero n'emisana ga leero weewaawo oyo ye MC Mayor kooti etudde olunaku olwaleero kibanda afulumi okusookera ddala nja kwebaza bannamateeka ba Arian Skinny okubanga bakoze ogwabwe ate nebaza ne judicial team yonna omutwalira abalamuzi baani bonna prosecutors babadde mu nsonga eyo bonna so tujja beebale kubanga bakoledde wamu ne team ya Arian Skinny okulayika nga aweebwa bail omanyi bannayuganda nabagambako bail buli munnayuganda ddembe lye okugifuna ate kisukka mu kyeddembe buli munnayuganda yonna emukakatako okuweebwa bail ng'oggyeko eddembe lyo nti ddembe lyo nga munnayuganda okusiza erikuweebwa ssemateeka ne bail yandibadde ekakata ku buli munnayuganda nti poliisi bw'emala okukukwata ng'oteeberezebwa okuba nti wazizza omusango nayo tinyitekakasa nti oba omusango wakoze eki nti ensonga bwebeera nga ddala nga poliisi erabyewo emiwaatwa gy'okuba nti basobola okuzimala basobola okunoonyereza ng'omuntu bw'okyali wabweru tewali nsonga lwaki wandibadde omumibwa bbeeyo kankuwa ekyokulabirako olwaleero gw'ojja genda ogambe nti aliye nti bamuwa bbeeyo tasaanitagwaniddwa kuweebwa bbeeyo era tejeetaaga naye kati katukiteebeka tukitwale nti kale brother woba yeggwe gwe bakutte ng'oluusi weetaaga just kuddako wabweru otambuze emirimu gyo nga n'okunoonyereza bwe kugenda kyeteeke mbigere nti kati bannayuganda kyendaba omulimu gwe twerekedde oba gwe tusinga gwe twetaaga ennyo ye munnayuganda okumunnyonnyola police bond ne bail nti mugaso ki ogwa police bond nti olwayo poliisi ekukutte ensonga tezinnagenda mu kkooti ddala munnayuganda okuweebwa bondi police bondi kyandibadde kimugwana kuba ne police bondi ya buli omu eri free newankubadde nga ebitongole byaffe byokwenda ddala poliisi byetuuka ate ne babikalubyamu but yandibadde free okusinziira ku nnambika y'ensonga eyo kati nze buli lwendaba omuntu yenna yadde yazizza omusango bataziza musango as long as tannaba kusingisibwa musango because mu ggwanga erya Uganda mu lulimi olwangu mu Luganda lwe tuyinza okutegeera ffenna ti munnayuganda kwegamba omusango gumusinga oluvannyuma lw'okunoonyereza n'asingisibwa omusango wabula toba na musango paka nga obujulizi okusingisa omusango buvuddeyo yes kyokka newankubadde ate mu nsi ezimu zo ate kino kyandibadde kikola kati mu nsi ezimu kino ekya bail ne police bond bannayuganda lwe mwandibadde mukiwakanya kuba mu nsi ezimu zigamba omusango gukusinga mpaka ng'otukakasiza nti tegukusinga
okusoka kwerwana mu nsi ezimu zigamba nti mmera bwe tukukwatira mu musango gukusinga kati gwe olina otukakasa nti tegukusinga kitegeeza bannamateeka abo balina okukola ennyo okupuruvinga abakwatibwako ensonga nti ddala omusango omuntu waffe tegukola ki tegumusinga era kati awo oyinza okuwakanyiza bondi ne bail okategedde bulungi oyinza okuwakanyiza bondi ne bail nti munnaye kakati omuntu bamuwatya bail ng'ate bamukwatidde mu musango yagukoze okategedde akantu ako ekyokubiri nti abantu waliwo emisango wano mu ggwanga erya Uganda nga gitwala obudde okunoonyereza nga gitwala obudde kati kangu ekyokola kuma omusango alien skin gwabaddeko ogw'okulwana simanya bubbi obujulizi bwokaboka polisi kigyetaagisa obudde bungi nnyo obuwera okunoonyereza ddala kituufu essimu yagibba waliwo gundi kamera ezakwata oba eyewitnesses abalaba bw'aba yakubibwa polisi gundi medical report egamba etya yabaffe lwaki kololo yagira kyekyaliwo kyekiyinza okuba nga kyasipakolinga embeera eno okubanga etuuka ku sseeryo lyogirabirako kwegamba bintu binyo byonna naye byonna binoonyerezebwa olwedde oli munda kati lesa assume nti ebintu okunoonyereza kututte emyaka 5 nga gy'oli munda nekizuulwa nti omusango tegumusinga kyekisinga okuba ekyettaka so abantu bannayuganda mulina okutegeera omugaso gwa bond ne bail nti ffenna bannayuganda weetaaga bail weetaaga bond kubanga abantu bangi bali ku misango egimu nga tebaagiza ng'ekiyinza omutaasa kyekyoka at least okubanga alya butaala eno nga bwe yeewozaako nga n'okunyumiza bwe kugenda mu maaso ekyokubiri nga bagaba bondi oba nga ne bail naddala bwetuuka ku nsonga ya bail waliwo ebitunuulirwa abakweyimiridde be baani basobola bakuvunaanyizibwako singa oba obulankanye singa oba ogayadde okudda mu kooti oyina obutuuze awantu awamu naddala ku misango egimu ng'ejja naggomola olina kwegamba ensonga ey'essimba eyo gye tuyinza okusinziirako lwaki tukuwa bondi oba bail ndi mulwadde obulwadde bwe nnina amalwaliro ga prison gayinza obutabusobola kwegamba there are a lot of things byolina okuteeka mu kusabako okwokuweebwa bail okusobola ogikkiriza so lwaki nkugamba ebyo byonna nti byonna ebyo tubitunuulira nti omuntu tosobola kubeera mu nsi muno ng'oli wekka olina okubaako banno olwaliro ojja genda onsibe nga nyina musumba nyina haaji nyina mubaka wa parliament nyina minisita tegeeza nina abantu ddala ndi muntu wa buvunaanyizibwa ndi good citizen bwe mba nsobola okuba nga ncoordinatinga n'abantu kikanga ekyo kitegeeza bagamba nti olwaliro w'ekitiibwa twasaba omuntu oyo omweyimirire ddala aba kituufu akigwana kyova olaba kkooti eteekawo n'akasente ako ak'obuliwo n'ak'obutaliiwo nti bw'omala nti bane tugenda muwa bail naye yabukadde 5 ez'obuliwo yengeri yokka ey'okukakasa kuba ezo sente zirina okuddira singa omusango omala okuzuulibwa nti tegukusinga ekyo kyomulina okitegeera nti sente ezo zikuggibwako kooti emala n'ezikuddiza abamu temuzigoberera kubanga mubeera mu masanyu ga mwejjerezeddwa naye ne bwe libeera ddi kasita kiba nti mu buwandiiko wateeka bagibwako miliyoni 5 ba 10 ez'obuliwo ezo zijja kuddizibwa futi oluvannyuma lw'okunoonyereza zino ziteekebwawo zikuwalirize okudda mu kooti kuba ezo sente nnyingi kyova abamba bateekako sente empitirivu then n'ez'obutaliiwo ez'abantu bano ababa kweyimiridde ti nike singa obulankana oba singa omisingalo olina okudda mu kooti zirina engeri gye zikubisibwamuko ebyo byonna mina okubitegeera so nze ndaba alien skin abadde agwana bail era agifunye n'ekyokubiri emisango gyonna egiri mu public oba gye twandiise egiri mu public opinion ez'enjawulo kwekwe okunoonyereza bail eba yeetaagisibwa amangu n'embiro ebisango gyonna kasita gigenda mu public interest girina engeri gye giteeka eggwanga ku bunkenke mu mbeera eyo yonna n'ekitongole ekiramuzi kibeera kiri ku bunkenke gy'okoma okulwisaayo omuntu ono oba okunoonyereza gy'okoma okulwayo bano abantu tomanyi their step eddako bakuba ebituli
mu discussions zaabwe nabo tolowooza nti batudde omuntu ayinza oba teyasoma mateeka siroya sikine nga alina okunoonyereza tulina ba private investigators tulina ba investigative journalist tulina abantu ab'ebitongole ebyenjawulo ba human rights activists ab'enjawulo kati okwewala ebyo byonna okukuba ebituli mu siga eddamuzi n'ebirala kyovola nabo balina kunoonyereza strict bwewabaawo kyonna naddala kati ngembugambe nti beyiro ddembe lya muntu lya buli muntu omuntu buli omu mabeyiro oteekawo opinionero public debate egamba lwaki yandibadde ammibwa beyiro ng'olwo tulabye n'ababbi obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abalala baweereddwa beyiro olwo tulabye abantu abasaaba ne baweebwa beyiro kati ate gwe oŋŋamba otya mbu omusango gw'obubbi bw'essimu ng'olwedde n'omuntu eyabbye essimu ali ku level ey'okuba nti asobola n'okuba ng'agisasula waliwo kye tuyita simple cases in fact omusango gwa alien skin simple cases because musango oguwulirwa kooti esookerwako oguteetaaga kgenda mu high court gwosobola okuwuliriza gwosobola okukkaanya ne guwazizaako omusango n'agamba nti ze seetaaga ssente zonna ze simyange baliwo miliyoni 3 zinzirize nti wanzibako miliyoni 2 nti zinzize saagalamu namagoba those are simple cases eziteekeddwa n'okumalirwa chief magistrate yenna akwatibwako ensonga olw'okuba mulina public pressure gye muteeka ku kitongole ekiramuzi tebakireetere okubeera nga kikola controversial ku ethics ne professionalism y'ekitongole ekiramuzi olw'okuba ng'abantu omusango gwonna ogujja nga guli mu public interest mukisa ku tension public interest oba public opinions emirundi egisinga tekyusa kirowoozo kya mulamuzi kikuddiremu public opinion oba public interest oba public influence gye beetadde mu kintu tekyusa kusalawo kwa mulamuzi wabula ate eyambako omulamuzi okwekenneenya ensonga n'eriisa ejjogi waliwo lwoba omuntu akunyumiza emboozi n'osumagira okategedde naye waliwo omuntu akunyumiza emboozi ng'ateekamuko vibe nonyumiza emboozi yeemu gwe n'oginyumiza n'ensumagira omala n'aginyumiza n'esisumagira n'enjiwa attention kati eno public opinion ne public interest oba public vibe eno ebeerawo eyamba omulamuzi naye omusango guyingiramu nga ddala talina nawasumagirira omanyi lwaki nti emisango gibeera mu public ne kamera zibaawo tuyina ne betuyita abayambi ba kooti nga bava mu public kooti beekola nabo olwo bona tulina nga gye tuboogera mu lulimi olw'amateeka naye abantu lwakuba tezayagala nnyo kigonza omuntu okubanga omuntu wange angoberera asobole okukyandastandinga ti kooti erina weebuuza ddeni mu kooti nti gwe singa obadde nze mulamuzi gweobadde olaba otya ensonga zino omanyi lwaki ebawa opinion erabe nti kubanga amateeka okuprovinga ensonga tuwawo kye tuyita beyond reasonable doubt okategedde beyond reasonable doubt nti olina okubanga obujulizi obusingisa omuntu oyo musango tebuliimu wadde kubuusabuusa nga n'omulabye ali wano naye agamba newe nandibadde omulamuzi nange kye nandikoze beyond reasonable what ekitegeeza kyebava babuuza omuntu ali muti bwe wandibadde ggwe wandikoze eki era kyayogedde tesigamba nti omulamuzi kyagenda okusinziirako wabula akompeyalinga kusinziira ku bakanso ba prosecutors kye balina naffe abalabye abazze mu kooti kye tulina then n'alaba what to do era waddembe okujja n'oyogera olusi lwe n'oyogeza feelings zo era nagasijja kikonsideringa era n'akuwa ne reason era tewali musango gusalibwawo ng'omulamuzi agamba nti nsazeewo nganze ku mateeka agampibwa ku ddembe oba ku buyinza obumpibwa ssemateeka naye akuwa ensonga n'akozesa obuyinza obumwe bwa ssemateeka naye n'akuwa n'ensonga lwaki yandibadde akusingisa omusango guno era na kibonerezo ki era lwaki yandibadde akuwa ekibonerezo kifaananako bwe kityo ebyo byonna agezaako kuprovinga community ne public because amazima tegalina kukolebwa ku mulamuzi kyekyokka tegalina kukolebwa ku public ku suspect yekka wabula amazima galina kubanga gakola ku buli sekinnoomu n'omuntu yennyini yazze okulaba atakwatibwako nsonga nga naye gamutwaliramu omuntu ali eyo agenda maaso n'okubeera nga atilaba nti abantu bano eno abalina kumanya bwe bagenda maaso n'okubeera nga bazza emisango oluusi poliisi bavuvuba emisango egyo oli n'atuuka ng'alina keesi zijjudde n'okusinga emyaka gy'akola ki gy'alina
naye nga bagamba oyo ku kitundu kino takola ki tagambwako olowooza ebintu bino ebyobakwata ne babawa bailo ne bakomawo mu public tekigenda kulemesa oyo gwe bazizzaako omusango oba obuvune okweraliikirira obutaddamu kuloopa kuba akimanyi n'agamba omuntu ono bw'anadda atajja kumpisa bubi abantu be bajja kumbeera bubi tensioni eyawaabidde gy'abaddeko yenkana etya okusookera ddala abantu ffe bennyininyini ffe tukuliriza abaserebu ne tubafuula ab'enjawulo public figures kati gwe weekazinga omusajja yawaabidde Alienskin bwe yabadde bwe yalemedde ku nsonga Alienskin tabadde mukomera ebbanga eryo lyonna ntegerekeka tabadde mukomera ebbanga eryo lyonna so gwe buvunaanyizibwa bwo gwe gubazizzaako omusango okugulawo omusango nze ndowooza ebitonge byaffe ebyokwenda ne kkooti esiga eddamuzi liriwo okusaavinga munnayuganda teririiko nti gwe oli sita oli wakabi oli waki kubanga tuze tubala ne baminisita nga babasiba kati simanyi lwaki gwe olowooza nti gwe oli wakitalo nnyo eri community n'ekyokubiri nti ekyokubasiba ekigendera si kyakusiba muntu kufiira mu kkomera because takuttidde muntu naye olwaleero okukwata Alienskin ne bamusiba kyongedde okulaga nti teri ali above the law kubanga abadde yeeyita nti ye aninule takwatibwako but ekyokukusuza mu kkomera ne bakusalako n'enviiri kabonero akakakasiza ddala nti munnaye gavumenti ye byonna esobola okukola buli kimu ng'omuntu tolina ky'oli ng'omuntu tolina ky'oli era ekyo kyayongerera okukakasiza ddala ensi tolina ky'oli kati kitegeeza na buli muntu yenna abadazzirwako emisango ebibadde balya ssente z'abapromota ne bataagala kujja kuyimba ku bivulu omuntu agenda kwezingako akusibe ate olulala mu bantu bemuzzaako emisango ojja kuzza ku muntu nga tazzibwako misango guluusi ozizza ku muntu munene naye mu gavumenti muno gwe gyolowooza gy'osaavinga nga naye munene ng'asobola naye okukumaliramu zonna n'akuteekayo for good. Meya bubaka ki oba naki kye tuyinza okujja mu bantu bano abavayo nga bagamba nti bo bawagizi ba gavumenti tukolera gavumenti then ate ne bafuuka ekizibu mu public. Gavumenti ekuza nnyo ekyejo abaana baayo naye nga sikakaza nti gavumenti yebatuma mugende mukole bino naye ndowooza ekyejo bo tebakwatako kubanga kitaawo oba maamawo okujja n'oyonoona wabweru ku bbalaza si yage nti yonoonawo abaggwe gwenga ggwe kubanga olowooza maama ne bwe naayonoonawo luli teyankuba teyankuba kati gavumenti ya Mwai Museveni ekuzizza abatabani baayo ne bawala baayo ekyejo kyova abeekola effujjo lyonna lye bakola ate banankola ki dadi yali mu kintu but olwekitandisa okutulaga nti ojja kukikola naye waliwo lwetuuka neekuwayo nga saddaaka obeera ekyokulabirako eri abalala gobeera ng'okimanyi nti osobola okukola effujjo ewaka mu kika naye abeera omu yekka gwe n'obeera ekyokulabirako kitaawo olwakukwatako nakuba emigo okujula okutta doga yitaata bulijjo yaako eriyo nga kikambuwaddemu so Meya ensonga ya Alienskin sofa nga tugitadde awo kuba ekiddako bye bikujjuko ku Fangoni Forest naye ate nga babakutidde omulamuzi abakutidde obutataaganya be bazzaako emisango newankubadde basanga ku mirimu gyabwe we basula ne wabeera yadde oteeka positi ku mukutu ku mutimbagano oguvoola oba okulumba bali eri be bazzaako emisango naye era ekyo bikujjuko bikola omuntu yenna ng'omuntu ateeredde olina okukola ebikujjuko lwakuba batumenye okubeera begendereza ebikujjuko tubyaga mbeere begendereza tokola fujjo zadde mbalaba nga beepika wo nja kukola kino nnako biki mukama waffe so what oli musajja mukulu oli myaka egisobola okwekolerera mbu mukama waffe oli mukazigo kasinga olumu tonnaba nakugira oli mukama waffe mu defending nga bw'osobola okukikola mu mbeera yonna esoboka naye toyaga nnyo excitement eyo ey'ekisiru egenda okuviirako ate naawe okuba ng'ozza musango because mu excitement eyo mukati owoninga ababadde tebakkiriziganya na mukamaawo that is nonsense. Kakati ensonga ekutta kati wansi ne waggulu omukyala anti kaduuka ofunye ku bubaka obuwerako obw'abaana abali ebweru nga bagamba omukyalo ono bamuwadde ssente zaabwe n'azirya ne babasuubiza emabega kawo nafunako n'omwana yampeereza message nga ngamba yamukolera emiddala gya chapati ebiri n'amuwaako ssente mu myezi 3 emitwalo bagyali 37 naguno gwaka ng'abanja talina kyakola ki kyalaba yakomawo mu Uganda nga talina kyakola ki kyalabawo so olunaku lwaleero wetwogerera nga poliisi eri ku muyiggo ng'emunoonya Minisita Baramu avuleyo n'ategeeza nti babawandiikire mu butongole bafune balooya bagende maaso n'okubeera nga babakwasa ensonga eno n'ategeeza nti kaduuka ng'omukyalo oyo talina waasobola kuddukira
era kuba talina kyali naye ate nga tulabyeko ku mutimbagano ngalagali ngali mu ggwanga lya America. Mu Uganda minisita kyali Kasaaga mu Uganda odduka bulungi lwakuba nti omusango kisana musango ky'ogukuddusizza lwakuba nti Kadduka ayinza okubeera lucky enough nti engeri gyabaddeko ne ku byobufuzi asobola okusikinga asylum mu mbeera ku sayidi eri bye baali bakwatibwa bye bakolanga kyebyo ezo video zisobola okumudifendinga okumusikinga asylum nesikakasa nti oba oli awo ate obubbi omisango gimunonyesebwa giyinza ate okumuweesa asylum mu nsi ziri bwe kiba nga gwego oguliwo. Then ekirala kiri tu weside nze ngamba tannatuuka Canada speed nga aba yakozesezza nnene nnyo mutima gunga tannatuuka Canada. Balamu agambye tasobola kusukka bwagenda e Rwanda bamunonayo wakojjawe Kagame bwagenda ne South Sudan wa Salva Kiir mboyo mutabani mu lujja agamba bamubakwase bo bamukomyeho wano anti Kadduka ayinza oba nga alina waali naye nga alina kuteekawo eyo diversion eyo ze bwenzikiriza naye byonna mu byonna kyenyinza ogamba nti Kadduka omukyala egyemisango gyemisango mizibu nnyo ku mukazi kubanga omusango gwa Kadduka muzibu gwa kwedifendinga kuba byonna bali mwogerako nenanoonya nengeri gyakoma mu public okwedifendinga nze nadde tusuubira nti Kadduka ate kukola positive bwetyo zirabadde ndowooza nti Kadduka asobola kujja ate nga yeewozaako ku bimwogerwako wabula ate si kujja kwewaana ng'abuuza ng'alaga nti alinga asoomooza adde balowooza nti ali TZ kwekazira nde ndowooza atalina kukola posite g'abannaye neyeetereeza neyeeyozaako neyedifendinga ku ebyo bimwogerwako kati kino posti gyakoze kabonero akande kalaga nti oba oliawo naye ebimwogerwako abimanyi nti yabizza. Yes, me I didn't expect such a statement from Aunt Kadduka nadamu kaseera kano ng'ensi yonna emutaddeko amaaso nti yabba bakadamu. I didn't expect such a statement. Okusinziira ku bino byadde nga gy'akola n'abiraga ku internet nti kino nkikoze ono muzimbidde wano ennyumba ewedde ono omudaala gwe guwedde ono akaduuka ke kawedde bo baakoledde ebirungi nga tebavaayo ku testify. Awo kafa nawe twebuuliza nti baakoledde ebirungi be baani because omuntu osobola kukyayibwa ekkumi terikyawoomu teyali Kadduka bwabanga ddala obadde okola birungi twagalewo ko abantu abagenda okukuweerako obujulizi. Pointi yange itegerekese twetaaga tufune ku bantu abakuweera ku bujulizi nti naye yankolera kino nze yange nagiraba kino ne why is it that nti gwe toyina bakuweera bujulizi. I think sina nnyo kyengenda kwogera ku nsonga za Aunt Kadduka but tuleke poliisi ekole ogwayo n'abanoonyereza bakole ogwabyo then n'abalala abemulugunya muveeyo mwogere ne lwakuba kyennenya bakadaama nti nammwe musukka musukka bakadaama basukka ono yansindikidde wano message ez'okumukumu nga ŋŋamba Mama Fina yamubba sente miliyoni nga 10 ne mugamba mpe voice notes za Mama Fina ne message agenda okumpeereza nga Mama Fina musoga gwampa nga n'oluganda lwe can you imagine terutegeerekeka kati abantu bafole omukazi asiba ku TikTok live buli kadde ne ku live yange abeerako nti bane account yange eri verified ekyokubiri ennamba za Mama Fina zimanyiddwa so okitegedde saagala nyogera ku nsonga za Mama Fina ezo kubanga tulipitiddeyo okuyita ku the other statement nti abantu olumu babbibwa olw'okubulwa okumanya ate abamu ne babbibwa nkite lwaki lwabujega n'amaalo n'obutasoma kubanga ekirala abaana abo tebabuulirirwa nakubuulirirwa era bw'ojjagezako n'omuwabula alaba nga ggwe omukyamu olwamugambye nti oyo si yeye naddukirawo atokiraba kati oba ogenda mugamba ki so abantu n'abakola ebikolwa nga bino tubivumirira meeya era tetubiwagira yadde omulundi ogumu lwakuba ate naye tojja munenyo yabba naye anoonya kubeerawo buli muntu alina kuyitira ku munne kati tubaleke babbe asi babba bakistopinge naye ate munnaye onoowabula bameka onootaasa bameka emboozi nnyingi zetukyagenda mu maaso n'okubeera nga ate tukutegekera ku mukutu guno n'okuba nga tukutuusaako njagala okubeera nga nkujjukiza nti ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom oteeka Next Edition TV wetutadde nno munnange obubaka obusinga okubeera nga obwetaaga era tukutusuubiza okubeera nga tukuwayo ekyo ekisinga ndowooza tetujja kusukkawo wano meeya ansaba Katonda atule butonda bankuumire ayongere okubagabirira ayongere n'okubakolera ebirungi twagale ensi yaffe nyaffe Uganda twagale n'obuwangwa bwaffe nze Frank Asemuzukulu wa Kyaddondo olwo kati bankubira ndi mu kuzunga ate kugenda mu mirala kale wangalayi masomoki